tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Sabbiiti eyise twayogera ku bavumbuzi abato aba Nigeria abakozesa genereta n'omusulo, era omusulo gwa mugaso mu ngeri ezitali zimu. Abalimi bagweyambisa okukuza kasooli omugimu. Omusulo gulimu nitrogen, potassium n'ebiriisa ebirala. Eno y'emmere ekozesebwa okukuza ebimera. Abalimi beeyunidde nnyo eno enkola empya kubanga ettaka lifunamu ate n'omulimi alya. Gatta litemu ey'omusulo mu lita 10 ez'amazzi ofune ekigimusa sinziggo ofisseewo ne ku nsimbi. Tekyetaagisa kuteeka biragala ku birime byo oba okugula bino ebigimusa eby'ebbeeyi ebiriwo. Okuva ku maddagala agawonya paka ku bizigo ebya buli kika, eno ensi etuwadde ebintu bingi ebyewuunyisa. Bagamba obuwuka obulya ebirime buvuganya n'omuntu kubanga bwe buvaako ebbula ly'emmere buli wantu. Abalimi mu nsi yonna bakyanoonya enkola ey'okusaanyaawo buno obuwuka basigale nga bakola. Mu Thailand ebinyiri ebirya obuwuka obulya omuceere byanditaasa amasamba g'omuceere ku bwereere. Ebinyira bino bijjira mu bibingi ebinene ne biryoka biryagana amayanzi agali omuceere. Buli kinyira kirya waggulu w'amayanzi 1000 buli lunaku ne kitaasa ku nfuna y'omulimi. Tani emitwalo 29 ze zitaasiddwa buli mwaka okusobola okuliisa abantu emitwalo 26. Mu Misiri waliyo enkola y'okutta obuwuka ebayamba ensigo baziwa ebigimusa nga tebannazisimba. Kino kisikirizza ekika ky'ennumba eziringa entume okulumba n'okulya obusaanyi obuli ebirime. Ebirime bino buno obusaanyi bwe bubirumba bifulumya omuzigo ogusikiriza zino ennumba okujja okulya obusaanyi ne kitaasa ku ssamba. Ekyongedde emmere buli mwaka mu mayumba. Ekirabo kya Ansisha kirabo ky'abawanguzi ky'abavubuka bakozi abagezi n'abavumbuzi wakati w'emyaka 15 n'abiri ng'ate bonna banneekolera gyange wano na wali. Kino ekirabo kiweebwa oyo w'enkola etali ya bulijjo, enkola ekyusa obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Abavubuka ba Africa basaanye okutetenkanya okusobola okulaba enjawulo mu nkulaakulana. Abavubuka 12 be baalonda mu Africa yonna babasasulidde olugendo paka South Africa okuvuganya. Olwo beetabe mu lukuŋŋaana lwa Sabbiiti nnamba n'ebirabo biwangule mu kibuga kya Johannesburg. Uganda nayo erina omuwanguzi wa Ansisha ye mwana mulenzi ow'emyaka 22 Andrew Mapuya. Yawangula kino ekirabo nga wa myaka 2 mu 2012 ne kampuni ye Yeri. Yeri ye kampuni ekola obubaasa bw'ebipapula yasookera ddala okuwandiisibwa wano mu Uganda. Emyaka ena egiwedde nga amabaasa ge gakozesebwa, amabaasa emitwalo 5 ge gatundiddwa. Tukomyewo n'ekikopo ky'omupiira gw'ensi yonna nga twetegereza Abafirika ne kye baakozeewo kyonna. Bufalansa mu 1998 yali yanyiike, tewaaliyo mutendesi Mufirika yenna mu nsiike. Nigeria yaddamu n'esomoka ogw'ekibinja. Ttiimu z'Abafirika ezigadde baazikubatonziriranga. Rigobert Song ye yasookera ddala okuweebwa kaadi emmyufu mu bikopo eby'omuddiriŋŋanwa. Mu 2022 mu Japan ne South Korea, Senegal yatandikira ekivvulu mu giya. Yamedda Bufalansa goola emu ku bwereere ne yeeyunga ku luzannya oluddako olw'abanene. Mu 2006 mu Bugirimaani kyali kika gwe gwali omulundi gwa Ghana ogusookera ddala okukiika. Baasamba omupiira musufu ogujjudde okulumba okutuuka ku luzannya oluddako okuva mu kibinja. Mu 2010 ekikopo ne kijja mu South Africa. Omuzira Mandela yakola nnyo okukireeta mu Africa, naye omupiira gw'ensi z'Abafirika gwali gwakunanaagira. Tunaddamu nate musigaleeyo nga muwagira. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.